Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabbuli eya 24 olunyiriri olusooka. Luno lugamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ensi yonna n'abo abagituulamu. Olunyiriri luno lwagala nnyo mu bulamu bwange kubanga lumpa essanyu era lumpa essuubi. Nti buli kintu kyonna ekiri wansi w'enjuba eno, buli kintu kyonna ekiri wansi w'eggulu, kyonna kitambulira ku maanyi ga Katonda. Kabube bukulembeze, kabube maanyi abantu bonna bali mu nsi eno, amaanyi gonna abantu bonna batambulira wansi wa mukono gwa Katonda. N'olwekyo nange kimpa amaanyi okuba nti Katonda yafuga obulamu bwange era ntambulira mu ye, awatali ye tewali kyenyiza nze ng'omuntu. N'olwekyo naawe nkulekera olunyiriri luno omanye nti goyinza okusalawo okulowooza ebingi, naye byonna biggwa nga Mukama yasalawo mu bulamu bwo mu mbeera yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Nkwanirizaako omulabi waffe ku nkyeno eya leero mu puroguramu yaffe eno eyitibwa ensulo ey'enkya. Mukama yeebale okuba nti atukuumye ffenna n'atutuusa kati nga tuli balamu. Abo abalina obuzibu bwe bafunye tubakwasa Mukama yaba ababudaabuda nga tubasabira. Kaakati ku ssaawa eno nga tugenda okutandika katuweeyo okusaba. Ayi Mukama Katonda Kitaffe omu ggulu gw'ayinza byonna, tuli wano mu maaso go tugenda okuyiga ekigambo kyo. Otyo ayi Mukama Katonda otulungamye mu byonna. Otyo nga tusabe byonna kuyinza omwana w'omu yekka Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amannya agange nze Mwanga John, mukadde w'ekkanisa okuva Entebbe Central Church. Kaakati ekyokuyiga kyaffe ekya leero kiriko omutwe ogugamba nti amaanyi weegali. Amaanyi weegali. Singa oba osomye Baluumi essuula emu olunyiriri olw'16 kansome. Baluumi essuula emu olunyiriri olw'16 lugamba bwe luti: kubanga enjiri tekwasa nsonyi, kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokoka eri buli akkiriza, okusookera ku Bayudaaya era n'eri Omuyonaani. Amaanyi gali mu njiri eyatuweebwa Mukama waffe. Nga singa tuwuliriza enjiri, singa tusoma ekigambo kya Katonda, tuba tusobola okulokolebwa bulungi kuba amaanyi byonna ebyetaaga okutegeera biri mu Bayibuli ebyatuweebwa. Nga ge maanyi singa tuba tugibuulidde abantu ne bakkiriza, ge maanyi mwe tusobola okufuna biki Kristo byandagadde okutegeera tusobole okulokoka. N'olw'ensonga eyo amaanyi tugalina weegali wano mu nsi, kujjako nga ffe tugaanye bugaanyi, naye kyandibadde kirungi singa tukkiriza bwe tutyo ne tukola ki? Ne tugoberera. Otyo enjiri ebikkula obutuukirivu bwa Katonda okuva mu kukkiriza. Enjiri yebikkula obutuukirivu bwa Katonda. Enjiri ge maanyi.
okusobola okulokola omuntu. Katusomeko ate mu kitabo ekirala. Katusome Baluumi 6. Ngenda kusoma okuva ku lunyiriri 16. Baluumi 6 okuva ku lunyiriri 16. Otyo wasoma bwe wati. Otemanyi nga gwe mwewa okuba abaddu b'okuwulira. Buli baddu b'oyo, muli baddu b'oyo gwe muwulira. Oba ab'ekibi okuleeta okufa, oba ab'okuwulira okuleeta obutuukirivu. 17. Naye Katonda yeebale kubanga mwabanga baddu ba kibi, naye mwawulira mu mutima engeri eyo ey'okuyigirizibwa gye mwaweebwa. Kwegamba twaweebwa okuyigirizibwa okuyita mu njiri okusobola okulokoka. Kakati bwe tuba nga tuli mu Kristo tuba baddu ba Kristo. Bwe tuba nga tetuli mu Kristo tuba tufuuse baddu ba kibi, nga tuli baddu ba Sitaani. Naye n'olw'ensonga eyo amaanyi g'enjiri bwe tuba nga tugenze nga tugoberera ne tugenda ku kituufu ekiyitibwa truth, agayitibwa amazima, ne tugakola nga Kristo bw'ayagala, tuba tujja kulokolebwa, kubanga waba tewali nsonga lwaki tetulokolebwa singa tukkiriza ye mu kuyita mu maanyi ge. N'agamba bw'ati ate neeyongerayo mu 18 nti kale bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi ne mufuuka abaddu ab'obutuukirivu. N'olw'ensonga eyo obutuukirivu tusoma mu njiri muno ne tulaba twaweebwa tutya eddembe. N'olw'ensonga eyo tufeeyo nnyo okuba nti tutambulira Mukama waffe. N'olw'ensonga eyo tukkirize enjiri kiki etugamba tusobole okuba abakkiriza abalungi. 19 agamba nti njogera mu bantu olw'obunafu bw'omubiri gwammwe, kuba nga bwe mwawangayo ebitundu byammwe okuba abaddu eri obugwagwa n'eri obujeemu okujeemanga, bwe mutyo kaakano muwengayo ebitundu byammwe okuba abaddu eri obutuukirivu okutuukirizibwa. Tumanyi bulungi nti bwe twayonoona muntu omu Adamu, emibiri gyaffe ne gifuuka gya kibi. Kaakati batukubiriza okuyita mu njiri eno bye tuyiga, bye baba tugambye tuweeyo emibiri gyaffe eri Kristo, nga tuyitamu eno enjiri okulaba kiki etugamba tukole bye batugambye, tusobole okuba emibiri gyaffe gibe tubeere baddu ba Kristo. Okubeera baddu ba Kristo tuba kitegeeza nti tuli bawulize eri ebyo byatugamba. Atweyongereyo mu 2. Kubanga bwe mwabanga abaddu b'ekibi mwabanga baddembe eri kubanga bwe mwabanga abaddu ab'ekibi mwabanga baddembe eri obutuukirivu. Kale 11 kale bibala ki bye mwalina mu biro biri eby'ebigambo ebikwasa ensonyi kaakano? Kati ojja kulaba nti bwe twavanga mu biri ebibi twafunamu kufa era twafunamu ki? Twafunamu bizibu byereere. Naye bwe tubeera mu Kristo tufuna eddembe mu bulamu bwaffe buno. Ne tuba nga newankubadde nga ku nsi kuliko okubonaabona, naye tuba tusuubira obulamu obutaggwaawo, ne tuba nga tulina eddembe mu Yesu Kristo, kubanga ebibi byaffe aba yabifiirira. Kaakati bwe tuba nga tuwulira enjiri ne tukola eby'enjiri byetugamba n'okukkiriza n'okwagala, ojja kulaba nti Katonda atuwa Omwoyo Mutukuvu n'abeera mu ffe, oba n'aba nga yatukuuma mu byonna. Ne tuba nti buli kye tukola tetukola maanyi gaffe, wabula abeera mu ffe obutuukirivu ne tuba nga tubufuna. Kati amaanyi weegali agasobola okutulokola, weegali mu bungi, kuba ekitwetaagisa ffe kwe kuba nga tukkiriza Mukama waffe. Ojja kulaba nti singa ogenze n'osoma mu Matayo, ojja akugamba nti noonya, bw'onoonya Mukama naye ajja kutuwuliriza, nti bw'okonkona ku luggi ajja kutuggulirawo. Kitegeeza nti singa tufaayo ne tuteekayo ebigambo byaffe, tujja kuba we tuteekayo emibiri gyaffe okumugoberera, ojja kulaba nti tukola ki? Tunaalokolebwa. Katubikule wano tusome tulabe. Ngenda kubikula wano mu kitabo ekiyitibwa ekya Luka
ekitabo kino ekya Luka ngenda kusoma mu ssuula eno ey'ekumi n'emu kansome ku lunyiri luno olw'ekumi-n'essatu kantandikire ku lw'omwenda. Otyo essuula eno ey'ekumi-n'emu ntandika ku nnyiri olw'omwenda wagamba bwe wati: nange mbagamba mmwe nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muligulirwawo. N'olw'ensonga eyo kitwetaagisa okusaba. Bwe tuba nga tukkiriza Kristo ng'ate tuwuliriza enjiri, tulina okusaba kubanga tumanyi bulungi nti ne mu njiri muno osobola okubuliramu kubanga mulimu ab'obulimba ne mubeeramu ab'amazima. Kaakati bwe tusaba Kristo ne mutima gwaffe n'asobola okutulaga enjiri ey'amazima, n'atugamba nti singa tukonkona ku luggi ajja kutuggulirawo. Kitegeeza ki? Nti amaanyi weegali. Kristo ye mweteefuteefu okuba nti atwaniriza singa tuba tufuddeyo. Netukola ki? Ne tugenda gy'ali. Kaakati ye buli ssaawa tafuddeeyo, buli omu ayagala alokolebwe okuggyako nga ffe tugaanye. Kaakati singa tumukkiriza, amaanyi weegali okusobola okulokoka oba okusobola okutulokola, kubanga ye talina gwagaana. Kubanga bw'okkiriza Katonda ng'ebibi byaffe biri ebikadde ng'abyerabira, ng'ayingira mu mitima gyaffe, ng'atugyamu giri emitima egy'ejjinja, ng'atuwa omutima ogw'ennyama. Bw'atyo kwegamba omugonvu omuwulize. Kakati awo otegeera nti amaanyi weegali nga ffe kye twetaaga kukola ki? Kubanga twewaayo wewe eri Mukama waffe nga tukola ebyo by'aba atugambye. Kale kaneyongereyo nsome. Otyo kakati ate neyongerayo okusoma ennyiriri ezikyasigaddeyo, nasomye lwa mwenda. Kakati olw'ekkumi nti kubanga buli muntu yenna asaba aweebwa, n'anoonya alaba, ne yeeyanjula aligulirwawo. Olw'ekumi-n'emu nti era ani ku mmwe kitaawe w'omuntu omwana we bw'alimusaba omugaati alimuwa ejjinja, oba ekyennyanja n'amuwa omusota mu kifo eky'ekyennyanja? Kwegamba wanaagamba nti bwe tumusaba tayinza kutuwa bibi, ajja kuba ng'atuwa birungi ng'abituweera muno mu njiri. Kwegamba bwe tuba tusoma tujja kuba tubitegeera. Kaakati bwe tuba nga twewaddeyo nga tusobola okuba nga tubeera bawulize, tujja kuba bawulize eri Mukama waffe, tubeere baddu eri ye. Kaakati bwe tubeera abaddu eri ye n'atuyingira mu ffe, kaakati ng'omanya nti tufuuka baana ba Katonda. Bw'alikomawo ku nkomerero olwo nga tulokoka, osobola okutulokola nga tugenda mu ggulu nga tubeera wamu ne Katonda, nga tuwona ekibi kino ekiri mu nsi eno. Kale awo amaanyi weegali okuggyako ffe bw'alindiridde okuba nti tuwaayo emitima gyaffe. Bwe tuwaayo emitima gyaffe nga naye abeera naffe ng'atukuuma, ng'atulagirira, nga tubeera naye mu bulamu obwo obwa Kristo. Otyo katweyongere tusome tulabe. Kaakati singa nsoma Matayo 7. Bwe ngenda wano Matayo n'ensoma essuula y'omusanvu olunyiri olw'omusanvu lugambo bwe luti musabe muliweebwa. Kumpyazeemu ekintu kyekimu nti tusabe tuliweebwa. Tayinza kutuwa jjinja, tayinza kutuwa musota, wabula ekigambo kya Katonda ekisobola okutulokola n'amaanyi. N'agamba nti munoonye. Kaakati kitwetaagisa n'okunoonya nga tusoma mu kigambo kya Katonda. Tunoonya atwagaza ki, kyandyagadde ffe tukole, newewe tutyo ne tubeera bawulize eri Mukama waffe, ne tuba nga tuli baddu ba Mukama. N'agamba nti mweyanjule muliggulirwawo. Tuteekwa okweyanjula kuba kati tumanyi tuli boonoonyi, ne tweweeya eri Mukama waffe ne twenenya nti tuli boonoonyi ate tetulina maanyi. Asobola tuwa amaanyi bulungi nnyo, ate n'atuwa omutima ne tulokolebwa mu bulungi bwennyini. Otyo katusome walala awo tumaze. Kaakati bwe tugenda mu by'okuyiga ekirala oba bwe tweyongerako okusoma mu lunyiriri olulala, agamba atya? Otyo atugamba bw'ati. Ngenda kusoma mu kitabo kya Baluumi essuula ey'okutaano. Otyo Baluumi essuula y'okutaano nedda si yeeyo. Tugenda kusoma mu Efeso 4:4 ne bwe mba sisomye atugamba bw'ati.
atugamba nti Katonda ali omu, mwojja okusinkana nti n'omwana omu, mwojja okusinkana nti n'omwoyo omu. Kakati n'agamba nti n'okukkiriza kuli kumu n'okubatiza. Kakati ojja kulaba nti mu nsi muno mwe tuli, bw'obanga oyagala okulaba amazima oteekwa okusoma ekigambo kya Katonda. Mwatugambye nti tunoonye, kubanga ate oba okukkiriza kuli kumu, olowooza ensi eneeko okukkiriza kumu. Nedda. Kakati nze gw'olaba ndi mu Adventist, enzikiriza eriyo kye njikiriza. Kakati oli bw'agamba nti nze ndi wa Pentecostal nakyakkiriza, ate oli bw'agamba nti ndi mu Anglican nakyakkiriza. Naye lwaki tetulina nzikirizeemu ng'ate already Bayibuli etugambye nti enzikiriza eteekwa kubeemu? Kitwetaagisa okunoonya n'okusaba okulaba nti eri emu. Era singa ffenna tusoma ekitabo kya Katonda, singa tusaba nga tulina okukkiriza kumu. Naye olaba nti olw'okubanga tetunaba kunoonya, tetunaba kusoma, kyova olaba nti ate kati mulimu enjawulo. Kakati n'atugamba nti okubatiza kuli kumu. Kakati obanga okubatiza kuli kumu, gwe bw'otunuulira ensi okubatiza kuli kumu. Nedda. Ojja kulaba nti okubatiza okwa Kristo kwe yabatizibwamu kwa kunnyika, naye ojja kulaba nti tulina enzikiriza. Ate embatiza za mirundi mingi. Waliwo ababuuka amazzi, waliwo ababuuka omuliro, waliwo abagulinnyamu, abamu bamansirako obumansizi, ate abamu babayiwa ku mitwe. Mu ngeri nnyingi bwe batyo. Embatiza ya mirundi mingi eri mu nsi. Naye Katonda atugamba nti eri emu. Tusobola kugiraba mu Bayibuli muno singa tuba tusomye. Kyova agamba nti amaanyi gali mu njiri, ate tugalina wano ku nsi. Ate n'agamba nti bwe tulinoonya tuligalaba, kitegeeza tuteekwa okusoma ebyawandiikibwa mu butuufu bwabyo. N'olw'ensonga eyo mbasaba tusobole okusoma ekigambo kya Katonda kino, tube nga tukitereeza mu ngeri yakyo. Obanga Kristo yabatizibwa mu kunnyikibwa, ate lwaki tulina embatiza ndala? Ye kutegeeza ki okunnyikibwa? Bw'ojja kugenda osome mu Bayibuli, ojja kusoma Abaruumi essula y'omukaaga ennyiri y'omukaaga ezisooka. Osobola okugenda n'osoma mu Bakolosaayi essula y'e12, era ojja kukisangayo. Ne mu Timoseewo ojja kukisangayo nti okubatiza kuno okw'okunnyika kitegeeza nti tufiiridde wamu ne Yesu Kristo. Kiri kifaananyi tufiiridde naye wamu ku kibi. Kakati bwe tuba tuvudde mu mazzi kitegeeza nti tuzuukiridde wamu naye, tufuuse bajja kwe bayitibwa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Y'ensonga lwaki okubatiza kwa kunnyika. Kyova kugamba nti okubatiza kumu n'okukkiriza kuli kumu, n'akugamba nti omwoyo ali omu, era n'agamba n'omwana omu, n'agamba n'ekitafu ali omu, bonna nga bakolera wamu. Kakati bateekerawo enteekateeka ey'ebintu ebyo. N'olw'ensonga eyo tufeeyo nnyo kubanga amaanyi ga Kristo gali mu njiri. Kakati bwe tuba nga gali mu njiri ate nga gambye nti weegali, kyekyo tuteekwa okusoma ekigambo, nga buli kigambo kye tusoma tukisoma mu butuufu bwakyo. N'olw'ensonga eyo singa tusoma mu butuufu bwakyo ojja kwesanga nga ffenna tulina okukkiriza okumu okwatusuubirwa. N'olw'ensonga eyo bakubiriza tukole ekyo. Amaanyi ga Katonda weegali era tugalabira ne mu bitonde ebyatondebwa. Ngenda kusoma mu Zabbuli ey'e19 ennyiriri ennya ezisooka. Bagamba bwe bati, olunnyiriri olusooka lugamba nti eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda, n'ebbanga libuulira emirimu gy'engalo ye. Kaakati ojja kulaba nti singa otunuulira waggulu, teriyo makanika yenna yali agenze kulongoosa mu njuba, oba agenze kulongoosa mwezi, oba agenze kulongoosa munyenye. Era ojja kulaba nti byonna bibeerawo. Empewo bw'eba eva gy'eva teri yagiziyiza. Era ojja kulaba nti singa yatabuse ogenda okulaba nti abali ku nnyanja nga bafudde, ogenda okulaba n'ebitooke ebifudde. Waliwo awali empewo ng'eyinza okujja n'amazzi negajja mu nnyanja ne gateeka ku lukalu, ate ne pipes zire ziyitamu amazzi, ebintu ebiri wansi ne bivaayo ne bidda waggulu. Byonna biraga amaanyi ga Katonda nti yabikuuma yekka, yabirinako obuvunaanyizibwa, yasobola obikontrolinga. Ennyanja n'ekoma weekoma, n'olukalu ne lubeerawo we lukoma, omusana ne gwokya ne gutatutta oba ne tubeerawo nga tuli balamu. N'emunyenye bwetyo, buli kimu kyogera, ne bwokeera enkya n'olaba nga wekyayise wekibeera. Teriiyo agamba nti agenze kukirongoosa. Olunyiriri olwokubiri lugamba nti omusana gugamba ebigambo emisana, n'ekiro kiraga amagezi ekiro. Kaakati w'otunuulira munyenye ojja kulaba nga zaaka enene, entono, eziri awamu, ezisaasaanye,
zonna ziraga kitiibwa kya Katonda. Ogenda okulaba nga waliwo eziyita nti ate kibonoomu teri yali agitonze bw'ojjako Katonda. Ebintu byonna ogenda okulaba eggulu nga liddugala ng'olaba nga nkuba yetonnya, ogenda okulaba ng'ate olaba ne laadu ng'ejja. Kakati laadu bw'ejja tolina ngeri gy'oziyigiriza nti sigalayo ate tolina w'ogibuuliza. Bangi bagamba nti Kristo bw'alijja nga tumubuuza nti lwaki yatonda embidde, ani yakugamba nti oli mubuuza? Wali obuuzizaako abantu abaali ku lyato oba wasomyeko abaali okumpi n'eryato lya Nuuwa oba nga baabuuza nti lwaki ogaddewo? Kubanga bwe yaggalawo laadu ye yabwatuka. Bw'obanga wali owuliddeko laadu simanyi ng'oyinza okubuuza Katonda nga yabika n'ogamba nti lwaki ogirese, ogenda okwejjusa ng'oli wansi mu kitanda. N'olw'ensonga eyo ebyo byonna biraga ekitiibwa kya Katonda. Katusome olunyiri olwokusatu nti si wali bigambo newankubadde olulimi eddoboozi lyabyo teriwulikika. Byogera naye eddoboozi teriwulikika. Ng'oyagala okumanya nti byogera naye eddoboozi teriwulikika, enjuba bw'evaayo gw'ogamba nti kakati bukedde buli kumakya, si yeekukonkona. Ate enzikiriza bw'ejja n'ogamba nti kiro, tekugamba nti kati yingira, kati eryo eddoboozi n'ogamba nti kiro. Munyenye ne zivaayo n'ogamba nti kakati kiro. Omwezi bwe gujja n'ogamba nti gwalabise, bwe gugenda n'ogamba nti kakati teguliiyo, teri akugamba. Ojja kwewuunya omuntu yeetaaga ssaawa okulaba obudde, naye teriiyo nkoko bwe yali eguze ku ssaawa. Naye ogenda okulaba nga buli weekokolima oti oli agamba nti ziri ssaawa 5, kakati ziba zoogera, gwe n'omanya nti olunaku lugenze. Kakati ogenda okulaba nga ziyingira ku makya ekiro, bwe ziba ziyingira olw'eggulugulu ng'omanya nti olunaku luweddeko. Era ogenda okulaba n'obuwundo nga bufuluma, byonna biba byogera. Kakati ku makya enkoko eba efuluma ng'ate obuwundo bwo bukomawo. Ebyo byonna biba byogera mu linnya lya Mukama waffe n'otegeera. Kakati enkuba bw'egenda kutonnya egenda okulaba ensanafu nga zivaayo wansi, egenda okulegama amazzi nga zidda ku bukalu. Kakati ate bwe ziraba nti omusana gujja kuba mungi nga zigenda eri amazzi nga ziserengeta wansi. Katufe tuziraba nga zitambula mu layini tetufaayo nnyo kumanya kiki. Naye singa ziba zitambula n'oziraba nga zidduka misinde n'ozikwatamu bwetta n'ozitabula, ogenda okulaba nga tezikunoonya nga zeeyongerayo waggulu. Buli lwe zirinnya nga ziva wansi nga zigenda waggulu ng'olaba ziri ku supiidi manya bumanya nti enkuba erimu n'ekibuyaga n'ebintu kati byogera awatali musana lwakuba tetubifaako. Kakati kyova olaba nti akugamba nti n'ebitonde ddoboozi lyabyo terina ddoboozi lyogerwa naye lituuka buli mu nsi yonna. Kakati agamba olwokuna nti okuyigiriza kwabyo kubunye mu nsi zonna. Kakati okuyigiriza ogenda okulaba singa obutiti bugenda okwata ng'olaba ebinyonyi bivaayo eri obutiti nga bijja wano mu Afrika. Kakati oledde biba birina eddoboozi biba bikuyigiriza. Kakati abantu ababimanyi oluusi obunyonyi bukaaba n'agamba nti eriyo enkuba. Kakati buba butuyigiriza newankubadde ng'ate ffe tukola ki? Ffe tubifuga. N'ebigambo byabyo okutuuka ku nkomerero y'ensi abiteekeddemu enjuba eweema. Kakati bituyigiriza buli ssaawa bisigala bituyigiriza. Ebintu bingi ebiri mu nsi nga bituyigiriza kyekigenda mu maaso. Kikwewuunyisa omuntu okugamba nti obudde bugwako ssaawa 6 gwa kiro wakati mu nzikiza. Awo tuba tetuyize. Naye enkoko ate ogenda okulaba ng'eyingidde, ate ng'embwa muzisumulula ekiro naye nga 6 tegumanyi. Kikwewuunyisa nti kakati omwaka bwe guba gugwako abantu bagenda kulindirira lunaku kugwako ssaawa 6 gwa kiro. Naye agamba eddoboozi lyabyo bigenda mpaka mu bbanga. Olunaku Katonda yakugamba nti ne buba akawungeezi ne buba enkya. Era ogenda okulaba enkoko nga ziyingira n'olaba obuwondo nga bufuluma. Ebisolo ebifuluma ekiro mubimanyi nti bifuluma obudde bugenze. Kale n'olw'ensonga eyo tweyongere okuba nga tuyiga. Mbasaba tufeeyo nnyo ku bigambo bya Katonda. Katuweeyo okusaba. Ayi Mukama Katonda kitaffe omu ggulu gw'ayinza byonna, tuli mu maaso go bw'oti. Ayi Mukama Katonda kitaffe, weeyongere okutuyigiriza ekigambo kyo nga tusabe byonna kuyinza omwana w'omuyeka Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amannya gange nze Mwanga John. Mubeere bulungi.
atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.